kada agambo lyambo alijimugabira for what reason ngajimugabira atya gwa abaddaji banja abaddaji banja embera gye yatekeddewo alien skin mu kizibu oli muntu yenna wano wana manja obanga oli mu kizibu n'abalabi ba program eno woki baita okuswalira omuntu kuswalira omuntu fena twaze mu program ya alien skin okuba nti ava mu kkomera okuba nti tumuswalira tena kyatuwadde ngono muganda ti chairman oyagala okujja okola kino nakyo tikiriyo nitwataddewo program n'omutima n'okwagala n'abantu bona bolabya abana bafangoni ababadde wano kibaito okuswalira omuki okuswalira omuntu vuga abane mukama wange ananda batya gundi ananda batya kino kiyankolera kigede kati bovayo otya ng'omuntu bamukutte musibe ali mukomera luzira nuga nti ate impa eki mpe motoka abantu bagenda luzira kuyamba abantu kusala magezi naga kangende luzira ndabe nti gundi bamwemere kangende luzira ndabe nti chairman bamusibye nyamba abana be kangende luzira ndabe nti mayanja afunye ekizibu kyebanoonya ne kangende luzira ndabe nti mayanja bamusibye ntwale mukyala we kangende luzira ndabe nti mayanja bamusibye twale ekibanja kye kangende luzira chairman bamusibye twale motoka ye ngago ngati aroso okungabire motoka kiraje kiri abada sobola tekiriyo era motoka yaswagaba yali mu mbozi kati kyembuuza ekibuzo kyange because Kasuku naye yalese mawulire abantu geba olige yamuwa kati ate obusungu bw'ovuga abantu bajja kumulyawo waliwo siwagira kya kumulyawo kubanga ye kenyini yeeriddewo in fact yeesudde nga omuntu akola amawulire ku level ya Kasuku ebbanga lyabadde mu mawulire kuba nalabyekawo ne gaayi mutoto waki ndakulijjukira ebinnya ng'agamba wenkukwatirako wonna wedde yes kati embera gye kenyini gye yetadde mu mwawo kibayita okweteeka mu lwali amaanyi ga alien nga we gafaanana toyinza malaga mulumba nga tewetegese kubanga bintu bingi nkugambye alien is self made bintu bingi ebimu ng'omuntu nekyaye ng'omuntu ye muntu asobola okupambana buli mbeera yonna n'agiyitamu era netambula nekola ki negenda mu maaso kati olwaleero Kasuku nga gwaludde mu mawulire tetukusuubira kuwandika story ya bitukuli in fact sagala nakubeera wano ku yawadde information media ene wa mawulire yawadde information oli yamuwadde they give information in source kubanga bajja kusiba amawulire bakusiba you have to do research singa tukoze research ndiyogera na chairman Elsie Sankala sandi badde wano bana okweyita kyesiri kuba musango so Kasuku ng'omuntu aludde mu mawulire tetumusuubira kuvaayo na story eyo tetumusuubira kubanga kyakulabirako era kyensaba Kasuku waveeyo yeetonde eri bannayuganda bonna okubanga abaana baffe abantu kati abantu bajja tutya saagala kumwogerako ku platform ngene wa abantu amawulire amatuufu kubanga abantu program eno bagiraba ensi yonna eraba mu TV bamwe nti amawulire agali awo gaddala emboozi mu UG kyetuwa kyaddala si kyakusaaga kati toswate leeta amawulire ntugatamu emboozi ya Kasuku nifaki saga na mutezaako tumugatte mu mboozi eyaddala olete emboozi gyalimu ey'okukubo ne yatandise okukola content tasobola kukola content mu mbeera eyo segede so tumusaba aveeyo yeetonde nze sijja kuwagira bagamba kumuyisaamu gaali kola biki n'ebirala size empisa zaffe nga fangoni ffe omuntu atwekoonako n'agenda ku ttaka alien skin amwekoonako n'agenda ku ttaka abantu bajja bamwekonyeemu nga bagenda ku ttaka kubanga himself is a self-made that man yekkiririza ate ku Tamale Junior olutalo obusungu buvaawa kubanga naye agamba nti ayogera mutima gwe because of gamba nti nno alien skin yakola by'okulumba abatukuya bidwaliro biki Tamale Junior nasebayoze kumulaba nga tata waafu ne mulaba nga akyusakyusa ebibiina by'obufuzi ne mulaba nga bamugoba mu kika naga asiri wa kika kino kati neddira kino ne mulaba omukazi ng'agamba nti nze namuwasa ye Tamale Junior kati bw'otundira Tamale Junior olwaleero kugamba background ye source ye temuwa platform kugala kwa alien skin kubanga Tamale Junior be bano kati be bayita ab'empiso anoonya ayogere ku muntu amunoonye amuwe kyalya yekubuse ekifaananyi ng'alya KFC kugamba yakayiga okugolola essaati akuba ekikalu abeera awo kati omuntu ng'oyo tetuna kitumwetaaza nga fangoni ate twagana kumuwabuli kubanga ekyokulabirako kye eri bannayuganda n'abavubuka kikyamu one omuntu asobola n'okutuuka ku livonaga nti family neetuula wamulaba nga bamugobesa bisapatu wabamuzaala kati ffe ensi osuubira kola ki wala mama wa alien ng'ali wano
ng'akaaba abantu bonna nga bagamba maama alina okuvaayo. Yes, alito kubyoyuziza mazima bamugobesa bisapatu abamuzaala bamugamba fuluma wano genda. Kakati kiregeza ensi etandise omukuba n'abo abantu abatonotono abamuwa KFC n'abulya. KFC ezo z'abaana bato, tuzibwa abaana baffe ezo, baana bato biki bintu bya bulijjo. Kati ye atalaba nga kyamaanyi alaba nga kyamaanyi. Yes, mwami Mayanja lewe mbanze chairman Elson siza kwekusa kifaananyi nga ndya KFC nendeka ku social media. Because amagezi gange alina okumanya ate waliwo ataalidde ng'omukulembeze. Kati if Tamale Mundi wants to be a leader ng'ali ku level eyo, tuma kyekiregeeza ne bwaba alien tayinza kugenda ku level eyo, tekisoboka. Ate alien mulala nnyo. So ono omwana Tamale Junior simanyi aswasiza nnyo ekisooka ekifaananyi kya taata we, aswaziza nnyo ekikamwava, buli kaseera ayongera kweswaza nga ye ng'omuntu. So nandibadde muwa amagezi nti yeesonyiwe alien. Namulabye wano nga adduka, yadduse yekka, yalabye obulabi bafangoli n'adduka n'agenda Kabangali n'akola nti babadde banzise, tetulina budde bwe. Awa focus nga fangoli nene nnyo. Sinze mwogezi wa fangoli naye kyengezaako kulaga nti wotunuulira alien skin gwe manyi gyavudde ne walaga obumalirivu bwe kutuukiriza ekyo ekirooto kye, tayinza kuwa budde Tamale Junior, kiyinza okugamba. Anoonya budde naye tayinza kubomowa, tajja kubomowa. Anoonya budde, anoonya attention ku mawulire, anoonya attention ku social media, naye taswamuwa budde. That boy is real. Waddala. Alien skin. Waddala. A real man from ghetto of Chiwempe. Ngenjoga ge mazima gendo okole. Ujja okoleke embozi mu Chiwempe. Okolayo mbozi ya alien skin. Tujja kujjako aba mu Chiwempe tujja kujjako ye wammu. Genda mu Chiwempe okole embozi ya alien skin omulabe. Kuze yanga mani atandise obulamu bwe nga ye. N'akanika n'akola kinga akola emirimu kola nti can survive. Kati omuntu ngoyo tewali kyoyiza mulaga n'omutiisa. Tisoboka. Tewali na kimu. Ate wali kyoyiza mulaga n'omutiisa. Buli mbeera mayinti ejja kubaawo ate gwe teri mbeera etagwe. Musajja. Kikimu naffe tuzze mu struggle zaffe. Nze nakwata obukulembeze bwa Erosinga n'emyaka 25. Emyaka 25. Ne bansimba kola n'empangula akabi. You know what it takes? Okulembera ekyalo. Chairman ku myaka 25. 25 nga bakusimbe kola nti you are the chairperson else one of the Sankal. Mwachi kitegeeza. Kakati Tamale Junior ne bajja kwa chairman bwa Luzi. Tubasobola muwa. Naye ate chairman atekatu oyuza oyagenda kuyuza Tamale Junior. So kubanga obera ku social media n'owemula n'oyogera kiri bu video yabwe kwatira nze simumanyi, of course simumanyi. Era mulabira ku social media nga wadduka bamuwasa. So kati embozi ya Junior sagala tujiwe nnyo budde. Chairman oyuza kutagula butaguzo tujiveko tubagala nnyo muwa budde oyo ge mazima mukumayanja. Chair nalabyeko awo era omuntu omugobadde bakondeminga ennyo kisa kya Mukama ate yakola ki? Kisa kya Mukama ng'omuntu ebibye yavayo ne yeetonda n'ekyo kyenkugambye nti waliwo kye bayita enkima y'okumukwennya omuti n'okukunamu. Kati kisa kya Mukama omanyi waliwo kye bagamba nti kakati social media neetabuse. Buli naga nti ngenda kukuba gundi nsobola okukuba ono baba bawayo ssente simanyi. Kati kisa kya Mukama naye background ye temubakinga kujja mu bantu. Okimanyi yakunama. Yakunama. Kati omuntu akunamye nga musajja mukulu. Nkimanyi ne bwalaba video era ajja kunvuma ajja kukola kubanga kati ate seewuunya ne bwanvuma naye nga bagamba yavuma yakunama. Kakati okuvuma ne kujjaawo okukunama. Kati kisa kya Mukama takyasobola kutereza linnya lye. Tasobola. Tumwebaza yeebala okujja okuteekawo amaanyi n'embeera mu kutaasa alien. Naye amaanyi ge gaabadde tegeetaagisa nnyo. Alien ebbanga lyonna is a man of discipline. I'm telling you. Ebbanga lyonna he's a man of discipline. Wampisa. Musajja wampisa nnyo naye kyayina kitanyigirwa mu ttooke. That is why amanaginze nawuliddeeyo abasawo abalina nange n'eddwaliro lyange bayita Sankala General Clinic. Naye abasawo abakolayo batandise okutya.
Sankara General Clinic batandise okweraliikirira nga bagamba nti waaye tuyinza ofuna abantu nga balinga alien oba ne ttiimu ye kugamba nga bakambwemu nabula nabuli social media nga bagakati agenda industry yagimaze ajatereza amalwaliro kikyendegeezaamu ekyo tibatandise omufunamu essuubi olwa confidence gyalinamu ng'omuntu wadde ezimu wabaawo ensobi zetwetaaga okutula naye tumugambe nti like kati nga sita alina okukendeeza like ekisa kibeerewo naye ng'olumu atuma yeetaaga okutuma yeetaaga okutuma naaba nga atalabikira nnyo ku ground nolwokuba alina love kati nga love y'omwana oyo yamufaako I know alien very well ng'alabye omuntu mulwadde afunye accident I know what it takes ku mutima gwe tayinza butasituka n'abamu bangi tebasituka abantu bangi tebasituka naddala ng'afunye ssente wakisiibwa walinnya aba n'abantu nga 10 abamwetoolodde genda wano genda wali kati olumu wootuma totuukiza kati ensobi emukola ki naye nga ye ng'omuntu okwekkiririzaamu kwe kumujambi ekisooka waliwo abantu abayimbi bangi wano e Uganda nga tasobola kuba luyimba ne lusala ekyalo teruva ku kyalo okwo naye nga abayimbi gye bali kati omwana emyaka jaze mu industry kyagitaddemu ekyo tayinza kubula kuba mulwanyisa balina kuba bangi nalabyeko abawadde bagamba nti alien skin kakati nga bamu bagamba nti kebamusibyeko kamala kati lembe gukyuseemu nze namutani wange basozi Arafat muto nnyo naye esimu agikwata n'akola buli kimu kyayagala lumu mmotoka yange nalekerawo n'omutuuza mu maaso ng'olabaga ddali giye eri wano kwata wano nawali so kakati tulina okukakasa nti omulembe okoze eki bwetutatuuka era Ssaabasajja Kabaka yagaa nti omulembe guno ogw'abavubuka ab'omulembe omutebi kitegeeza ki nti kati abavubuka nze nafuka chairman nga n'emyaka 25 tekisangika abavubuka bagenze bakwata ebintu obwongo bw'abavubuka engeri gye bukolamu speed kwe bukolera si bwe bantu baffe bali abedda sigaa nti abantu bedda tubejjeko naye ensi ekyuse kati nature waliwo abantu abalaba alien skin ng'efujjo oba batalabanga ki kati walaba generation alien skin gyalimu nti generation eyo neyabadde wano kati ojja kwesanga nga omuntu asobola okudduka emisinde wano ku kooti ne yeetooloola afiire ku muntu tasobola kuba wa myaka 6 nojja kwesanga nga tebalina kibamuwadde kati kikyendegeeza nti alien skin ye yategeera mangu nti generation kyeyiye nti generation kyeriwa nga wolaba ba Dr. Jose Chameleone bana generation yaabwe yabuukanga n'agwa mu bayimbi n'ava ku stage n'akola ki n'agwa mu bayimbira nolaba bebekulu balina nga bato zaabwe nga yabakolera waliwo omuyimbi yakola akakokubuko kuba ku stage naye bamubake abantu ne beesera nabo ku ttaka ekikyakola kakati nkulaga generation eyo ezekola ki ezeekyuka kati ne style yo nga oyagala kutambula ne generation eyo woli kati for example kati tukoze no program nga bwe twambadde wano nze ndi chairman wa chapa ndenga kangene nyambale suiti nzibetayi nkole kimbeerawo n'abantu kati bakugamba owe suiti ye mubbi obirabi ndaga nti bagambye gundi wakitiibwa naye ate ye muki abaana bakomerera mwami mpuuga bannange nengamba bamwagaza ki mwami mpuuga kikyendegeeza generation ekyuse oyimirira mu kintu ng'ozze mu kintu teweetaaga kugamba kati alien ekyo yakitegeera mangu kubanga alengerera wala ekitegeera ki kati ye yakatufalinga that generation gyagenda nayo era teryajja gimujjako abantu bategeka ebintu nga kooti nga wano abantu bwe baba bamutwala mu kooti ng'oba munabyabufuzi oba omubaka oba ani agamba oba chairman olumu bamukutte n'agamba abantu banaye mujje mumbeererewo mukube ku ndulu naye otaba na generation terajja kuba ndulu bw'otaba na generation ng'ekukkiririzaamu teryaza kukubira ndulu ate ogenda bajjawa abala badduka buddusi ajjaawo n'alaba abasikale nadduka naye walayo wano babaddewo military babaddewo poliisi baba bajje wali fufiga n'abagamba beeyongere wali ne babatuusa wano naye ng'era bakulaga nti bakyayagala omuntu waabwe ate ni bamutadde mu mmotoka nnaki nayogedde awo ng'afune nga kakati okugeza singa fayiro endala ejja nga beetaaga kuddamu kukwata alien ki ekiyinza obeera wano omanyi resources mmeka ezaakozeseddwa olunaku lw'eggulo alien ng'ali ku kooti gavumenti mu babi y'okwerinda kubanga buli wogenda mu operation eri special bakuwayo akasente ak'enjawulo abasirikale allowance zibeerawo omanyi basirikale mameka babadde wano mu kuta alien resources ziyaffe yamuwa musolo okumuvuga okuva ne Makindi otuka ali ku Fangoni si wala nnyo naye walabye nga gavumenti erina okubanga eteeseteese bulungi kubanga nabo batandise omulaba nti aliko abantu abamugoberera kigere bulungi aliko amasannyalaze so si masannyalaze gokka wabula ng'omuntu mugezi
walabye Haji Haruna mu birunga ali wano nakululamba kululamba walabye abantu ababitibwa nga bali wano eno walabye chairman w'ekyalo nze kukyangazira mu chairman ali ni kwesusa okuyimirira nganze ebbanga lyonna lyobaddewo kwa chairman ojja nenkuwa ebbaluwa kwange ebbaluwa emala nkuwa ebbaluwa nga nkumanyi n'ogenda weeyimirira omuntu ninagane kangende mu kooti okiba kyetaagisa mulamuzi kunda abakonga akakasente at least abantu abeeyimiridde alien bali substantial bamaanyi bansonga kangendeyo mbeerewo mulamuzi andabe nenkikola lowooza abantu bameka aleeta omukulembeze w'ekyalo okujja okumweyimirira okiyita kyangu si kyangu emirimu gyonna ofiisi yonna yabadde wano eno kale gwe bayita alien nti si nsobi sinki nze nkugambye kuba yavudde mu 18 kumulabako era saagenze nakufa ngoni kubanga nalabye nga sijja kusobola maanyi ago galiwo kigede bulungi naye omulimu gwagasagwawo dde ogw'okumweyimirira nava mu kooti naye nga okay Katonda tusaasidde mulamuzi alabye ensonga yaffe etteeka likoze nga kirina okukola bamweyimiridde kituufu leka amateeka galamule kigede bulungi ebisigadde amateeka gakole ki galamule kati ensi eno yakyuka ensi yakola ki yakyukamu ensi yakyukamu unaasigaza omulembe guli ojja sigala nga bwokola ki nga bwozi ekyokubiri ekirala bwana Mayanja abantu bonna mu bulamu banoonya ssente cash money akantu alien ke yagamba twagala ssente tetwagala kintu kirala kyonna twagala ssente ekyo yali agamba Abitex ekyo ekintu nalabye nga Abitex amugamba bamusibe afire mukomera akole ki teri atayagala ssente Abitex yakyogedde nti bamusibe afire mukomera ate ndaba social media engeri gyabadde vaayo naye ng'olaba Abitex kwegamba akyalinamu akasajja ku mutima ekitali kituufu kubanga alien aba mutaani wa Abitex kyenkana